Abakazi tukaaba nina okwemulugunya ennaku zino. Mu mawulire agokya Bobby Kyagulanyi yeekyanze okunoba mu audio eyo awulikise abadde inti mu meeting. Njagala owulirize bulungi nnyo. Bobby Kyagulanyi mukazi wattu ali mu katu olw'ensonga ebitambula ku social media bwene byandimuteeka mu katu era nga wano ekigambibwa yalabiddwako ku apartment y'omukyala oyo munna struggle agambibwa okuba nti yamuzaalamu wetogera omukyala oyo Nakawere era mbu Bobby Wine Ssekawere. Njagala owulirize bulungi nnyo mu audio eno ababaddewo n'ababimanyiko balina bye boogera. Nsaba owuliremu kati nga tonnaba kubanga okayana ekyebuuzibwa Bobby Kyagulanyi anasigala Bobby Wine yazadde ddala ebweru bituufu oba nedda. Njagala owuliremu bulungi nnyo. Bobby Wine kasiiba ku vacation gwe yazadde ne mujja nga mumubuukira mumwasamira. Nze njo ngambi bugambi nenteekayo post amawulire twagafunye gaviira ddala ku soosi. Omuwala bamuzaala na Masaka gwe yazadde mu famire y'omwala gye bamuzaala. Owulira saagala muddano nga mutumanyira nga mutusinikirako ebinnyo. Sebo bwe twogerako ne mutandika otumanyira. Gwe kabiziggwa akangambye mbusimanya. Yeah, pull down that post nganje pulingayo ntya. Ate kati ffe tetukiriza kuba Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi ati sentamu tugenda kulwana nga tukozesa byakulwanyisa Dr. Fada Chat 2020 baleximiza and content basic in South Africa bamuyita His Excellence the gladiator from the Republic of National Unity Platform atasobya atagambwako atayogerwako ow'amaanyi eddala era nga oyo tazanyibwako gwe wenna muzanyirako tujja kusindika kalombo nabo na Kazinga Plaza Lumbe State Kazinga Senate Plaza nga tujja kubalumba mweli Robert Bastayira konkwa minadanga kama uchabumba mnasa cha amide friko kukuma na plus nsigo asiago ndi gwetegera ebinja ate bikujja ku TV tegera ebinja bikujja ku screen bigambo bitonotono gama ati His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu 2026 nkusibole nkubulire wogisanga Robert Kyagulanyi Sentamu His Excellence 2026 protest vote ono TV agimaze kale kati ebisigadde kankunoonye wano mini box anti obadde ogambye nzi General Z tewali mutawana omaze kale taatali when the going gets tough, the toughness gets going. Especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes a target of Kyagulanyi Sentamu Robert bw'omala okulaykinga njagala onziremu ebyadala Bobby Wine gwe olowooza yazadde ebweru era waba yazadde Bobby Kyagulanyi ki ekiddako njagala oteeka mu comment section wabula bwe nkubuliza ekyo ekibuzo olw'ensonga nti bana NRM bali mu mikutu egy'enjawulo bali mu kubanga bapikamu ekyo ekintu era nze simanyi gwe olabawo omusango gwonna Bobby Wine bw'aba yazadde ebweru olw'ensonga ati information eraga omukyalo oyo abadde n'olubuto era agamba okuba nti yazadde wabula abantu bonna bali mu kubanga abo nzira ku side ya yero basonga Bobby Wine okubanga yennyini lubuto kati abamwagala nga nabo bana NRM babano bamukubidde emizira. Omukyala ayitibwa Julie Potential Organic Products era nga ono akola ebyoyinza okubanga oyita ebintu eddagala eriwonya nga liviira ddala mu butonde. Omukyala oyo enamba weeri awo bambi mukubireko togenda kubanga wejjusa ebyo ebintu byasingira ddala okubanga amanya ate nga biri authentic byakakasibwa aba UNBS nga bulabako stamp yayo. Tulina okumukuuma kati zinjagala Kyagulanyi asigale mu byobufuzi kuba batabeeramu Museveni ajja kusigala eka ajja kuba alwana naane zino enkebete endala bana batalina amakulu oliwa NRM naati kati nina okuwagira Kyagulanyi asigalewo kubanga babeerawo anyumisa. He's an ingredient. tonaddamu kibuuzo kyange kiriwa lwaki ab'amadiini amala boogera ku byobufuzi temubaviirayo? si byabwe movement si yaabwe movement yaffe ate movement si ya buli muntu. Kati omusiraamu takkirizibwa ate kati twogera ku madiini ffe tetwogera na ku madiini g'abasiraamu oba g'abayisiraamu tubaaniriza naye bafune we bakoma baseeka bafune we bakoma. Eggwanga si lyabwe tebafuna tteesa ku byabufuzi ate muline wammwe kati gwe olowooza oli Munnayuganda gwe natera okutwala wakiiri Salva Kiir South Sudan naye kuba kati gwe twabasembeza ffe bananyini ggwanga
oyogera bubi internet egenda kulipa ngendipa ki nze nene byenkyatya ntogenda kunvuma nti ki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa. Omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teririiko nnyini lyo ssebo taata. Kale ssebo gwegenda wali ku Kampala Road ogambye nti nze president owuli ekina baleka nkuwa amagezi genda wali ku mulyango ku Sheraton nga mu Sheraton oyingira ogambye Museveni nze president nja kujjayo tofaayo onaagamba free me nja kuwandika nti Zuusu free Zuusi kati katugere ku misinde gya kabaka Ssaabasajja kabaka yakoze bulungi olunaku lwaleero okubanga emisinde gibaddewo naye ate nja kwebaza ne Kyagulanyi ye ne Nuupu ne president wa Nuupu baddukidde London n'akakiiko ke agenze kukima ssente wabalabi omulabi oyo the gladiator oyo kikyotegeeza bagenze kukima ssente bagenze kunoonya ssente mumuli eno mutuyana bali eri bali mu winter kati nze njagala Kyagulanyi omulabe wakafaananyi ke nalabye ke njagala onnyonnyola abantu nakataddeko wano abamu ne mbagamba kana akantu era Pastor Mondo asobola okkannyonnyola kiki ekigatta bano ababiri akafaananyi ako ekisooka oli mu America ono muddugavu oli azaalibwa Mississippi ne Georgia ono yakolera Mississippi naye azaalibwa Georgia ono bamuzaalirira empigi eri ebutambala ate akulidde mu Kampala mu ghetto ze Kamwokya. Enjawulo tebalina enjawulo nene. Ono yasoma nnyo, ono teyasoma byono bye yasoma. Banjawulo. Martin King Ruth bakyamujjukira mutanaba kufa. Oli mufu ono mulamu. Tewali kibagatta. Teri kibagatta. Ono alina olunaku lwe bayita King Luther Day mu America. Ono talina na lumu. Teyasobola na kumufiirira. Kyagulanyi ali bubi bannange muyambe musonde